olunaku lw'abakyala luno tugenda kwongera okunyweza ensonga ey'omwonkanonkano. Tugenda kukyusa endowooza y'ekikula n'engeri abantu gye balowolezaamu abakyala. Tugenda kuvumirira n'okwogera ku ebyo ebikyamu ebikolebwa ku bakyala olw'ekikula kyabwe. Tugenda kussaawo embeera ku ngeri abakyala gye balabibwamu oba engeri gye batunuulibwamu. Tugenda kugezaako okuzimba endowooza y'abalala wamu n'ebikolwa byabwe. Tugenda kujaguza abakyala kubanga awali omukyala wabaawo amaanyi ag'enjawulo. Era Fenga Delta TV tujja kwongera okutumbula ebyenkulaakulana naddala mu bakyala si kinnoomu. Tujja kukikola nga tulina bakyala bannaffe abalagirwako ku programu yaffe ya mami eyakolamu. Tujja kubeera ku Malakai Ecology. Delta TV ne Malakai Ecology tubagaliza olunaku olw'abakyala olulungi. Happy Women's Day from Delta TV. Tukole. Delta TV tukole. Era nekubuzaako timunango sibyotya olunaku lwaffe olwaleero olw'abakyala lutambudde lutya lugenda lutya sofa munnange. Tukimanyi tino buli nnaku z'omwezi 8 omwezi gwa Maachi lubeera International Women's Day. Era ng'olunaku luno lussa ekitiibwa mu bakyala wamu n'okwongera okuggumiza nti abakyala balina kye bali mu ggwanga lino. Ate nga si mu ggwanga lino erya Uganda lyokka wabula mu nsi yonna kyobola baluyita International Women's Day. Abakyala ab'enjawulo bazze bakola ebintu eby'enjawulo era nga tubawulira. Tulina abakyala ba presidents, tulina abakyala abasawo abakukutivu, tulina abakyala abali mu business, ate era tulina abakyala abasobola ddala okukola emirimu edda gye balowoozanga nti noti abakyala tebasobola gikola. In fact kati batugamba ne tugamba nti what a man can do a woman can do better. Si kye batugamba nti omukazi bwe yeenyigira mu kintu akikola n'okusinga omusajja. Okitegeera banaye abasajja temunyiiga naye kyeyo kye tuliko. Olwekyo amanye gange nze Sharita mazima wanvu nga tuli waneeno ku Malakai Ecology wetuze. Era nga ndi musanyufu nnyo. Lwaki ndi musanyufu? Nina abakyala ab'amaanyi mu ggwanga lino. Abakyala be twakyazaako mu programu yaffe ya mami eyakolamu. Nfunye omukisa n'enziramu ate era ne mbasinkana ne tujja tunyumirwe wamu wano ku Malakai Ecology ekitende nga ate era bwe tunyumyamuko nabo mu biki ebigenda maaso mu bulamu bwabwe wamu n'okwongera okwogerako eri effe twongere okubeera nga naffe tufuuka ngabo. Ku mukono gwange ogusookera ddala hansooke noono nsooke bwenaatemba galo bansookerewa nange mwetunuulira sabula ngamba bansookere ku ye sookera ku sabula oyo bannange kansookere ku Mami Mega ono bwe twali tulaga story ye mukyala eyatunyumiza n'atugamba nti ye yayambalanga olugoye lumu emisana n'ekiro naye nga kati kyali ddala kyamulembe ddala. Nye bwe tusabaddemu tweyanjulireko mami. Amannya gange nze mukyala Nakazi we Margaret. Ndi mutuuze Bulenga nakuwadde naye nga ndi mukyala musuubuzi. Kolera mu Kiyembe ku Jemba Plaza shop number K59. Yawo ndeetera materials zange netunda amagomesi ag'abagole. Era mukyala Shanita sobola okuyitayo kono olabako okola ebintu byo birungi nnyo. Banaye bukyanga tukukyaza ku TV oli kuki kati wayongera ne weeyongerako nnyate? Nali eyongeddeko naye lwakuba ebiseera covid ono yatuyisizza bubi. Ensuubula si ya mulembe naye nga tusuubira tujja kweyongera mu maaso katusabe. Webale kunyirira ogunze noka mukyala Shanita ennyabo kirungi. Omukyala nziridde wano banaye oba atono mwanjula ntya banaye bonna mbagala anyumye ye Mami Spice. Ayina engeri gy'alyogera nga nze Mami Spice. Nyabo tusaba otweyanjulireko. Amanya gange nze bampita Kirabo Esther abangi ge bayitanga Mama Spice. Nze office eyange eri ku Jemba Plaza nange nga mami ono ku shop K104. Awo bonna baagala okubatimbira abantu abasinga bampita Mami Flowers kubanga koze ebimuli bingi mbanga ntimba. So buli awulira ayagala floro ng'ayagala ebimuli ebingi jangu ku Jemba Plaza K104 kale kufuna ebirungi. Mukyanga tukyaza olina kye wayongerako? Yongeddeko
lwakubeera ng'embeera mami bwagenzi naye nze sijja kucomplaininga nnyo badde nkola okuva mu lockdown situdde siina gwe ngobye mulimu byonna ngikoze wegamba nga akasente nga tokagoba nga sikagoba yenkola yange kituufu webale kunyuma okoze akaviiri ka makeup ekyo akankoze bamwitaddana ama okay yebale bambi kakati ndina omukyalo ono bannange onandi wano ntandikire kwono ntandikire kwene ne waliyo bazungu beere kituufu nyabwa ono omukyala ye mukyala Rose Atuhaire mwana we 40 Mbale Kaigoro nakwata omukolo gwe ate era n'abeera nga mami eyakolamu wali eri ku hamu nyabo kyeyanjulireko mukwano we bali kunyuma oyambadde sente kituufu era wanangeze mukyala Atuhaire Rosette ndi musanyufu nnyo okubanga ndi wano naawe Shelter ate ndi musanyufu okubanga nti otufaako noonya byonna gye tuli ng'otufaako mukwano ennyabo nze nkolera ku hamu block S level 3 number 37 ndeta material yenna muli uniform ez'abaana muli shananya gomasi buli kimu mbijja China ne Dubai nezijjako ne Nairobi mu time nga mulaba nti ndo okubijja China si byangu saawa zino so mbijjako ne Nairobi bwentyo webale nnyo nnyabo bukyanga tukukyaza kyali kityanga tukukyazizza banange kyali kiyitirivu kyali kirungi era nsiima nnyo emirimu gy'okola otufaako ng'abakyala kale nnyabo ladies and gentlemen manyi kati mbadde mugamba bannange tulinze bamwete Kibaluma ye mami Shabra Kibaluma amannya ge geego munnaye ye Kibaluma nyagali ngali akabi okitegedde era Kibaluma kyaddala era tusanyusa okulaba ku Delta TV kale mazima mukwano nange nsanyusa okusanga again ennyabo tweyanjulireko neera mu bitiibwa byo byonna abandaba abalaba Delta TV Yesu yebazibwe amina ekitiibwa letendo nkimugiza okusooka kwa byonna amanya agange nga bwabagambye Sharita baye Sharita abimanyi byonna ebikwatako bamama bakola mpitibwa Shabra Kibaluma mbeera Konge Buziga nga offices zange ezimu we ziri Konge Buziga waka wensula then n'endala King's Gate second floor I'm a contractor nkolagana na byakuzimba sirina poloti ennema kuzimbamu ne bwe banga oba baagigeta batya oba yakuleeta 2 ezo ziri complicated ezo eziri trike mukama ampe ekisa osobola okuddamu okulaba ekizimbe kyetaddewo tejjukire epoloti nga bweyabadde nzimba sobola okuzimba ekizimbe nenkipangisa nenkitunda naawe tusobola okukwatagana nondaga kyoyagala oyinza okungamba ompa bisumulizo oba nkuwa bisumulizo nga kiwedde it depends naye ngogogo omulimu gwange kampani yange eyitibwa Shabra Kibaluma and Sons offices nzibagambye emu eri waka Konge Buziga wembeera emu eri Kabalagala second floor King's Gate Yesu alawomukisa amina webale kunyirira mukyanga tukyaza kiki kyotuuseeko kati mukama munene atemeko ebitali kubanga situation gye tubaddemu buli muntu afunyemu okuyigirizibwa tewaliwo abadde fayini naye mukama mwebaza munene kyotolowooza kyotosuubira yekyakola Shaitalo wandeetera ku media wankyazaako kuva maama bakolamu ekizimbe ekyo wakiraba ekyali kitannaggwa kituufu naye mukama yampa ekisa during covid nenkimala ne tukiyingira ne mukama nampa abapangisa abategeerekeka eri abapangisa batategeerekeka omupangisa ng'ajja alina mulimu alinda ddiiru lw'eritooza erinajja ezitandika n'azireeta myezi 5 oba 4 naye nga ku mutima alina intention ne plans ze nti zino enju engeri gye ziri za mukazi kemuwadde ezitandika eziddako ajja kusimba akaggo
ngabe baba tategerekeka olowooza birala kumujja mu kasente kisa business ate yalowooza kujja kulemerawo ku lutalo kituufu baba tategerekeka mukama n'akuwa oli asasula mwaka myezi 6 mukwatagana mwogera olulimi lumu be baba tegerekeka ne mukama mwebaza bali bategereka zino enjuze wankyalizaako ezali zitanaggweze twalimu kituufu bali bategerekeka ekitiwa nettondo mukama tukimudiza amina banange ku lunaku no lwa Women's Day tulina ensonga gye twagala okwogerako abakyala bayinza kubeera batya ne basobola okwekulaakulanya mu kaseera kano akatali kangu aka covid abakyala bayinza kukola batya okusigala nga babeerawo mu kaseera kano akatali kangu aka covid Mami Spice akaseera kano aka covid abakyala bayinza okwetaasa kale ze kanjogere mu field eyange abasinga balemereddwa badde ewaka kubanga n'emirimu mitono n'ennamba zaakendeera naye bwodde ewaka era tokiviirako ddala kubanga oba olina contacts bw'obanga obitadde waka kati nze nyinza okugamba nze nalina amaduuka 2 naye erimu nalita nensigaza limu nalita nga ndaba workload ya rent ngejja kunkalubiriza naye nensigala ku mulamwa kubanga amaduuka gaali galiraaniganye nensigazaako limu nensigala nga nkola liri teryali nti lirimu bintu yalinga sitowa naye nensigala nga nkola kati abantu mu field eyaffe ze ndowooza okugumikiza kuyinza okuba okuzibu naye tokiviiramu ddala kubanga era waliyo n'abajja ab'obukolo obutonotono n'osigala n'abapangisa kati right naawe emikolo gibadde gigenze nga gikola ki gigenda giddamu mpola mpola so ze ndowooza tebaggweramu ddala maanyi bw'aba asobola okuyiya ekintu ekirala ekiri mu field endala asobola naye baba asobola okusigala mu kyaffe ekya decoration asobola okuva kale oba ssente nnyingi oba nadda awaka naye n'asigala mu contact n'abantu be n'abantu be teekirala ebifaananyi bino bye yakoledde ebikadde tabifiisa wakiri bibeere ng'obissa ku status zo abantu balabe nti tewafiira ddala nti tewagendera ddala wekyalimu kati era obeera oli eka supposing ffenna nti tuli mu kibuga nti oba tulina ofiise basobola okukubira essimu ne bw'obeera olika bw'obanga okola ebintu byo birungi osigala ng'okyali mu ki system lwakuba nti byo si byangu buli muntu alina engeri bw'aba akikolamu naye nga nze ŋŋamba nti tebaggwamu maanyi ne baba nga yakola dda ng'alina waako omukadde sigala ng'omulaga bw'obanga tolina pulaani yonna gy'ogenda kukola nga tolina pulaani yonna w'ogenda kutandikira walala kubanga toyinza agamba nti mbadde mutimbi njja kgenda ewa maama nkole bya construction sibebanyize kirabo waabwe tijja kgenda ntunde eggomesi wabula kisigala mu kikyo oyongere okufumba omutwe okoze otya abantu bakendedde buna gy'obukola obutono kambukole mbojjeyo waakiri nsigale nga situulidde awo kubanga n'ebirala by'ogendamu nabyo biki bizibu kati nze kyeŋŋamba tebaggwamu maanyi kubanga era embeera emaze n'etereera kati nga mu Desemba awo embeera yatereera n'abaali babivaako dda ne bazuukuka naye nga ate era babikolera bali waka ensitowa ziri waka ebintu biri waka nze ate munnange nali manyi nti omuntu ate ebintu bw'abizza ewaka ate awo kati bizinesi ebeera efudde kati ngaffe aba decoration bwe bibeera ewaka itisoke kati nze ebyange biri waka tebyonooneka ki bitereka bulungi babyoza bulungi aba ne batuuka okukola nga mbasindika waka nga babizinga nga babitegeka bulungi nnyo nga mbagamba mupakire bino na bino na bino na bino nga tuteeka ku mmotoka nga tukola ki nga mponako kalwenti k'omu kibuga baakawonyeku naye sigala nkola ki nkola bintu byakulemerako togwamu maanyi noga nti kambisuule kati obiteeke waka anagenda obitwala bikira buli kiseera bikyuka naye nga bwoba olinawo byolinawo otetenkanya ebyo ebyo byolina n'obiyiyisa gwegwe n'obiyiyisa n'olaba nti kakola bikaze kankozesa ebyenina ngulungi ennyo bibeere nga biyonjo bibeere nga biri clean bibeere nga binyirira ntizikozeseza bikadde osigaleko kati nkulimu emirungi bwe gijja nofuna ssente ennungi ezitegerekeka ng'olwokola ki ng'oteekamu ekintu bwe kityo naye nga nze ŋŋamba tebaggwamu maanyi embeera ejja kutereera kikube Mami Rose obaddewo otya mu kaseera kano aka covid okusigala ng'obadde okyaliwo
kale si byangu naye nze kyensobola okugamba nti olina okulemerako kuba sigenda kwawukana nnyo munnange nga bwagambye si kyangu nnyo okusitaatinga omulimu omupya era wadde omulimu gw'olimu wadde gukunyize gutya naddala mu biseera bino ebya covid kati ŋŋanze naye namanyira kusobola bintu byange China Dubai kati sikyasobola kutambula kituufu ne bw'okola orders omukyene akuteramu ebintu by'otategeera ye by the way waliwo abantu abaali bagamba bw'obeera totambudde osobola okuplacinga online orders kiba kiti ekyo si kyangu ate ekyo kizibu nnyo kuba omukyayina asobola okusuula mu lunaku lumu ate atya osobola okukola order kati kale kangambe material wange gwendeeta manyi material gwendeeta kati asobola okuteramu material nga si yoyo gwe weetaaga kati agenda kutambula kituufu asobola okukwata roll n'agizinga nga waggulu kyekyo kyolabye mu kifaananyi ate nga munda kirala nabyo babikola nali manyi eyo bikolebwa Uganda wokka babikola nnyo oba twabikoppe kati awo nobanga nti onyigiriziddwa nnyo mu mbeera eno gye tulimu right now kituufu naye nze kyemmanyi bw'oba olemeddeko pakati sometimes kati ffe kati esaawa bwa zino tukolera ne rent pakati nze rent nsasula kamu 2 naye make sure nti nina okukasasula kubanga gwe mulimu gw'omanyi nga tosobola ku advisinga muntu gendako mu kintu kipya nga bino nga biganye si kirungi buli lwokyusa omulimu oba tolina idea y'ogwo omulimu gw'ogendamu esaawa ezo kituufu naye ng'oba osaba Allah aba akusaasidde embeera neddawo bulungi otandikira ku mulimu gw'omanyi kwa kati nze esaawa zino ekyina byagaana Dubai byagaana neera mbatisaako ne Nairobi naye nga sisudde mulimu gwange gwemanyi nga toguvuddeemu kale nnyabo nze mbagamba just balemereku kwekinyini kyebayina balemereko mirimu gyabwe kibaluma bannange osobodde otya okusigala nga kibaluma mu kaseera kano gwali mu construction business nekisigala nga kibaluma ate ono nno gwolaba yaleese emmotoka bannaayi kyonna engeri gy'okikola kyakabi omanyi buli awali mukama with God everything is possible kituufu nesiyawukana nnyo ne ku bakyala bannange okupasistinga tupasist okulemerako kyo kikulu nnyo okulembeza mukama n'olemerako no determination also matters kubanze ate department gyendimu eyange nga bwe njibanjulidde construction oli mu construction Shabra Kibaluma and Sons constructions and estates konge buziga ate eyo it's a company era abamu shayita abakozi bange babalabako wankyazaako enyabo kyenakola nenkendeezaako kubamu naye ngaera si diverted nti nfune omulimu omulala ngaera abakyala nayo bakugambye nti kyenje eno tebanyamba kubanga obeera oli used nekyo watandika nakyo nekyoza okola kati nze okunziza mu bizinensi yonna endala oba atunda engoye oba genda Dubai nga bano bannange oba siba abagole era I can't manage nze ntegeera mu ssenyu mayinja nfuufu nze I'm using that department kituufu mayinja no kubanze bwonsanga nga sawa yakola tosobola kukakasa oba kibaluma kituufu olumu onsanga na mu motoka ezabali zigenda mu birombe nga ndi mulombe olumbi ogenze okuba amayinja ibosi nze sina we siyingira ndowooza olw'okuba nti yembeera gye nakuliramu oba teri kipya ku nze ng'omuyimbi ngoma bwayimba teri kyesirabye kakati nze okunsanga ku buloole nga kuliko amayinja aggregate tuganonye baleme kumpa gali agalimu olufufuutu bampe kiriya kati ono gw'otuma omukubira simuleeta yayola buyozi naye bweneegenderayo nfuna first class kubanze ndiringira mu flats kugenda kubaako abaana b'abandi tugenda kubaako people's families tulina okukola concrete nga tuzimba kyetutegeera kyekyo lwaki olumu mbyenyigiramu kubanga baabakozi nga bw'owulira nti omukozi aba yajja kukola bitono bye bamulekera buli lwobirekera nnyo omuntu bwe bayita omukozi akube kufumba waka mmere biki era ye aba yajja kukola ki kukola kati n'emmotoka eyo gyogeddeko era nze olwa mukama kuba maaso gange n'okupasistinga kuba abamu nabawumuza
nga gyenzija emitayimbwa ne seminti n'abalombe ng'abamu bammanja nga kati sijja kusobola abantu bano bonna kubasasulanga tewabakwatibwa mu kisa kuba wumuza buwumuza saabagoba nabo bali bakitegeera kati ate nze department yange bw'owumuza omuntu omuwa freedom agenda anoonyeeko awalala basi mugobye naye ng'ate wayinza okubaako asobola okufuna awalala okusinga lwatuula wano ate n'alinda zino entonotono so nga awalala ayinza okuba nga ki era abadde ankubira wano abamu nabata naye nga tujja kukwatagana oluvannyuma God's mercy kubanga embeera we shall go back to normal mukama ajja kutaasa n'eddagala nawulidde vaccination zaze ogendagenda bakugeme sinnakibuuza tuli essential oli essential engeri gyetali compulsory n'abaana bange sinnakirowoozaako tetugenda kyekikutiisa twebaza mukama oba tuli mu buli olwaloko oba we are conservative twasimanyi lwaki tugema ate naye tugira tulindamu tulabe mukama kyatugamba oba tunaagenda kale olw'okupasisitinga n'okugumiikiriza kampani yange tebadde nnyangu kuyimirizaawo kubanga ate nina okuteekamu ennyo materiyo zonna baazongeza nze ebyansobera tetukola abantu tebali fine naye ate buli kintu kiri waggulu oba lwaki tugamba oba kati kiki kugamba kutulugunya what's going on naye netuguma through God's mercy era weetuli kati emmotoka eyo naye yabadde yakyamagero ate era buli muntu omanye no situation gye tulimu omuntu nga toli determined nga tolina mukama sente ozikaaba nnyo omwavu waakufa naye bw'oba olina mukama ng'oli determined eyo engombo nze sikolagana nayo toyogera kigambo mwavu waakufa zibula atudde zibula atudde naye ng'omanyi ku mutima nti era olina okukola kati fe abakyala abaakulira mu kuhasolinga otoba n'ensi tanuuliki oba olindaani ne bw'oba omusajja omanyi nti anaaweereza fizi z'abaana naye era otoba kati nze ye emmotoka ya miliyoni 3 naye yakyamagero tuyinza okuba tezaaweze naye era sikiru nakoze ki nagifunye ngifuna okupasisitinga determination okukulembeza mukama mbadde nkola mu kaseera akazibu kano nga nkola kituufu kubanga teriiyo esizoni erijja oba emyaka wadde bakujja bajajja baffe nga teriiyo mupangisa fenna twapangisako abapangisa bakyajja new families abaana abatandika okwepangisiriza kati ye bizinesi yange kwegamba abantu basobole okuyiiya ku nnyumba z'abapangisa bazizimbeko zigira zitaasa naye ziba ntonotono naye ziba nenemu nga mukama akugaziyiza zitaasa kuba teri bupangisa bulikoma buli muntu apangisako omulala olugendo aba alutandika mami Mega nga tunatera ogenda mu Bulango obadde olina kyotugamba badde nina kyembuuzaamu kati nga ffe tuli bamami abaakolamu era tulinawo ketulagayo tetulina ketulinawo kituufu kati mbadde njawo okubuuza ku mukyala Kibaluma kati waliyo abaana abato ffe tumaze okukolamu era tufunyeemu ketulagayo naye bano abaana abatandika obutandisa okukola tubawadde musingi ki bo banatandika batya kubanga lwogamba nti nze ntunda matiriyo ndeeta amagomesi n'entunda ate era tuddidde abaana baffe basomye tebalina mirimu bwe bataba na mirimu okwata mwana wo ng'omuzza mu dduuka ng'okola naye kakati aliyo ayina maama we atalina busobozi busobola kumuteeka mu dduuka ataddeyo akasente konna amuweeredde asoma busomi agambwa nange bw'anaasoma ajja kufuna omulimu naye tafunye chansi ya kufuna mulimu ajja kunoonya ekyokukola akinoonyeza atya nze nja kweta wange muteke mu dduuka naye waliwo atayina dduuka omukyala nga yanoonya obusente obwo kuweerera mwana wasome aba amuyimirizaawo tubawa amagezi abantu ngaabo badde nyaa kubuuza ku mukyala Kibaluma kubanga abaana baffe bangi batudde awaka tebalina mirimu ate nga tuli ffe bamami be bayinza okwebuuzaako bamami abaakolamu ddala abaana abo tubawadde musingi ki kale nyabo tugenda kubeera nga tugenda mu Bulango tukyagenda maaso ne programu yaffe eno eya special women's day kubagaza women's day nga tuli abakyala ab'enjawulo abaakolamu kale nze sinakolamu naye ndina abaakolamu enneration naye neenyigawo ku mpola ate bwe tukomawo tugenda kutandika ne mukyala Shabra Kibaluma wa Shabra Construction Company atubuulire mami Mega kyamubuuzizza nti abaana baffe bano bo bambi abatalinaako bwe bali tuyinza kukola tutya okubataasa babeere nga bafuna emirimu. Happy Women's Day. We bali kubeera mukyala omukozi tukwagala nnyo.
tugenda kwongera okunyweza ensonga ey'omwonkanonkano. Tugenda kukyusa endowooza y'ekikula n'engeri abantu gye baluboolezaamu abakyala. Tugenda kuvumirira n'okwogera ku ebyo ebikyamu ebikolebwa ku bakyala olw'ekikula kyabwe. Tugenda kussaawo embeera ku ngeri abakyala gye balabibwamu oba engeri gye batunuulibwamu. Tugenda kugezaako okuzimba endowooza y'abalala wamu n'ebikolwa byabwe. Tugenda kujaguza abakyala kubanga awali omukyala wabaawo amaanyi ag'enjawulo. Era Fenga Delta TV tujja kwongera okutumbula ebyenkulaakulana naddala mu bakyala si kinnoomu. Tujja kukikola nga tulina bakyala bannaffe abalagirwako from Delta TV. Tukole.